Tugenze kusula egamba nti atamuzadde amutikka jinja. Atamuzadde amutikka jinja. Kwagaliza okuwuliriza okulungi. Agamba nti wali wakayitawo Sekukulu 2 namba bwekyabazibumbira ava ku kibuga ne wagwawo ekizibu mu maka ga Kaawonawo. Ekyakyusiza ddala obulamu bw'abazibumbira. Enkuba yatandika mu ttumbi okutonnya era yabukeeseza ddala. Abantu bangi ab'oku kyalo ekyo Kiwabinoga bakeera nkya kwokya kasooli ne gonja era n'okwefumbira ekyenkya ebya buli kika. Ati enkuba emirimu yali egirinnyeemu eggere. Amakola g'ebyeggulo nga ganaatera okutuuka, nnyina w'abazibumbira yayita mutabani we bakkirire mu mmwanyi okulima. Ye mwami Kaawonawo teyaliiwo kubanga yali agenze kusula mu ngalabi za munywanyi we Nguli Kikooye. Ettaka lyali terinnakankamukamu anti akasana kaali kakimpowooze okuva lwe kaatandika okwaka. Bazibumbira teyasitukiramu. Era ekyo nno kyaleetera nnyina okutwatwalikana nti simanyikana tekawulidde olaba galya. Yesigwe akanyonyi ke kayimba nti okulya mirumiru obukono teketeke. Sigwe akanyonyi ke kayimba nti girawe eri ne tugenda ndaba katunula kalyolyongo tukole tutya tutemetto. Oye mukyala Dina muka kitaawe w'abazibumbira yayongera okusojjasojjolera omwana ono ddala okutuusa lwe baatuuka ku lubimbi. Olubimbi nno lwamukubibwa bukubibwa era n'alagirwa nti singa taalumaleewo teyali waakulya kyaggulo. Bw'atyo musajja wattu yeerwanako nnyo era enjuba yagenda okutuuka ewa Nabikande gyeriira ebiwata. Ng'olubimbi alukubye oluko mu mutwe. Yabagalira kidima ye n'akwata eridde eka anti Katala Salamala yagenda. Naye aba akyakaalakaala ati nnyina yamulabanga ndabi n'amubogolera nti kati oloddawa? Bulijjo omalawo emmere. Kyaba naye omukazi ono yalinga sagala muntu alangira mmere. Omukazi ono yalinga alangira emmere. Bulijjo bw'omalawo emmere nga ndaba ofunye ebimwambo mazeewo. Genda weeri n'otyaba emmuli z'okufumbisa amazzi ga kitaawo. Tomanyi bw'atanaaba amazzi mabisi. Musajja w'abandi teyaddamu anti bazigamba dda nti ezenkanankana n'ebisikiti ezaaka nga yeesogga kasiko kutyaba mmuli nkalira. Bw'aba yakasennyaako nga ziizo n'atuuka awaali ekiswa kyali kya kiwanvu era nga kinene. Kyekiwanvu kyekibwa kitya. Kyaliko obutwe obulala 6. Obumu bwali bwakazimbibwa nga n'ettaka likyali bbisi. Bazibumbira alina omuzo gw'okulya ebitwe by'enkuyege era yatandika okumegula ekiswa. Nyina yagenda okulaba nga mu kasiko teri kanyego wadde akanyeenya. Kyeyava ajja mpolampola yagenda okulaba nga omulenzi ali ku nkuyege. Enkuyege bazirya yo teba njala y'amaanyi yekulisa enkuyege. Abantu nabo balyalya. Yasika akatabi k'olukandwa atera abonereze kali kyejo eky'omukisa omubi oba ebyembi. Olukandwa lwamufumita engalo ya Naswi era kino kyayongera okumubuubuula obusungu bwe. Yayongera okuwagula ensiko. Omulenzi omutima gwonna yali agumalidde ku nkuyege. Nyina yamwekangira ku lusegere nnyo. Nyina yamukwata n'amuwewenyulamu obuggo nga buubwo nga bwamulangira n'emmere gy'alya. Banange ono omukazi mumulaba. Emmere omwana yalinga agirima. Abakazi bano. Wano yakutama n'atunula ku kiswa. Yagenda okulaba nga kitunula. Kyeyava alagira mutabani we nti gwe nno kana akaana akatiribosa ekyejo eno enswa yiino esaze yongere emmuli ey'okumulisa ekiro yokaabaki bw'ogenda n'okungula ebukojjaabwo. Bazibumbira yatyaba emmuli ezaavaamu emimuli 3 miramba ng'oggyeko ennyimpi ennyo ezaalekebwawo olw'okufumbisa amazzi ga kitaawe. Ekyeggulo kyalibwa mangu batere beebaka okusobola okuzuukuka mu ttumbi okugenda okumulisa enswa era enkoko ezisooka ziba zinaatera okukookolima. Dina n'ayita Bazibumbira. Kaakati olowebasa talina njogereyogerako bulungi na mwana bannange. Bakazi bano bakyaliyo bati abatunula bati.
kakati nolo webaso tukole tutya tukole ki nzizuku kaweli n'ogenda mu nswa nabananga obonkuba emiggo n'otamboggolera saagala kumboggolera ne bw'oba mwana muto n'omwana omuto tekyetaaga kumuboggolera naddala mmwe abakazikazi mmwe abajja mu maka g'abannammwe okufumba nga musanzeemu abaana bammwe mulowooza mutya Bazibumbira yazukuka mangu teyanaabana mu maaso ng'akoleeza mu muli ng'adda mu lujja kulinda nnyina. Dina yali amaze okuggalawo yaggulawo muwogo okulaba oba omulenzi agenze. Yaboggolera omulenzi n'amutegeeza nga bw'akuze. Yali aggalawo kyava atema akakula nti simanyi bwe batyo oba hihi olwo obusajja bwo bw'otuwanikako wano bulijjo buliwa abo be bakazi bajja bakakitaffe nange no namulina oba gyali oba ali luddawa. Omwana omulenzi yakwata omumuli nakkirira mu mmwanyi wuuyo kukabalira yewerekedde musajja watumatumbi g'obudde mu kisubi eyali akutte bwe popopo ensiko omwali ekiswa yali kumpi nnyo n'ekibira kiwabinoga era mu kibira muno mwalimu engo bbiri ensajja n'enkazi. Oluusi ensolo zino zajjanga ne zizannyirako eno waggulu mu kabirabira akali mu mmwanyi z'akawonawo engo yebane ebisolo bino okozi babitwala mu gundi mu kuŋŋaaniro lyazo nagamba ennaku zino onuba otambula ekibira n'okimalako tukyasobola kusanga kungo bw'oli gisanga nti eyo ya lubaale bannange zo zibeera wajjo tetutagirabira. Bazibumbira yatambula mukungujjo yali yakayita ku jjirikiti eryali mu kisubi n'awulira ekiwottonono nga kigwa bwe tu yatya nnyo era n'afubutuka emisinde mingi ate mu kudduka kuno omumuli gwekiika mu kitooke kya kisubi era n'akafuba nedda n'akuba ekifuba ku mumuli. Emmuli zaamufumita yenna yakaabamu gumu nti nfudde nnyabo naye abaana babonaabona bano abaana be balese banna abakazi mugume mulekera okulekera abaana bammwe mubakuze mugume oba omusajja akulyako mmere oba kukuba kiro oba mugume kubanga bino bannange bino kazi mugume munaye mukuze abaana bammwe muleke kubalekera bakazi bano nga baddina. Kasajja katukayimuka okutaakiriza omumuli obutazikira yali yenajjudde omusaayi yayanguyiriza ng'atuuse ku kiswa ekinyonyi kyabuuka ebbali ate ne kyongera okukanga omussi w'enswa. Eky'omukisa ekiswa kyali kitandise okuzza era nga kyonna kyanjadde enkuyege ennene era enkulu ez'emitwe emimyufu ate n'ebito eby'ebibuto ebinene wabbali mu bisubi ate endala zaasalanga mu ddoboozi erimu nga tewali esobezza bwekya buli Bazibumbira lwe yalinnyanga ekigere wansi aba akyawuliriza ng'enkuyege bwe zissa ekimu omulalu n'alyoka wamatuka mu kiswa n'apaala. Omulalu nno y'enswa esooka okuva mu kiswa abasiba enswa mukimanyi oyo ye mulalu. Nepaala negenda ku ludda okwali omwezi. Bazibumbira atandika okubuguumirira enswa zeeyongera okubuuka okusooka kineemu okutuusa lwe zaawerera ddala. Bazibumbira ateeka omumuli ku nvubo enswa zaatandika okujja nga zimukuba mu maaso mu kifuba ne ku mimwa. Ekiswa kyeyongerera ddala ssebo okubuuka okutuusa lwe kyabuutikirwa ekire ky'enswa. Envubo yajjula. Bazibumbira n'ayoola enswa n'aziteeka mu kkutiya. Yayoola envubo nejjula emirundi 5 miramba wabula enkuyege kyezaamukola alifa kirojja kyokka kyo ekiswa kyeyongera okufumbukula enswa. Ddaaki ekiswa kyakoma Bazibumbira n'asiba ettundutundu ly'enswa n'alyebagajja n'ayolekera eridda eka. Yali anatera okutuuka eka akatundu k'omumuli akaali kasigaddewo ne kagwerera. Bazibumbira n'atambulira awo mu kizikiza naye aba atuuka ati mu ffumbiro n'alaba ekijja kimyansa mu bitooke. Mbu yali musezi kyali ekintu kifaananako ng'emmunyeenye anti kyagiranga ne kizikira ale ne kikya. Enviiri zaava omwana mulenzi ku mutwe era n'atandika okwanguyirira. Abatanatuuka mu mazzi g'ekisasi ky'ennyumba ekyakaayakananga kyatuuse dda mu luggya.
Bazibumbira yeelimbika bw'ati mu mpagi n'asirika wecce n'atunula mu lujja. Yagenda okwekkaanyanga muntu. Omuntu ono yali yeesibye essanja okuva mu kiwato okudda wansi. Waggulu yali bwereere. Yalina ekintu ekiringa emmindi ku mumwa. Bwe yatunulanga eri Bazibumbira, omuliro ne gumyansa. Bazibumbira yeeyongera okumira omukka. Yagenda okulaba ng'omuntu atandulula ebigera ajja gy'ali. Maama nnyabo. Awo okola otya? Omusezi ajja gy'oli. Banenze mpita Yesu munnange jangu. Abasezi naye nze gye nakulya tewaali basezi, nze sirabanga ku musezi oba munsera nga nva wano munsere nze siserwa, naye nze sirabanga ku musezi. Ate simanyi oba ne mu kibuga wabaayo abasezi, sirabanga ku musezi. Bino beesiba essanja simanya najja wooli. Yagenda okulaba ng'omuntu atandula ebigera ajja gy'ali okuyita ab'omu nju. Bazibumbira yakumanya nga kwali kwekwekula. Yagezaako okwetoniya alyoka abulire mu mpagi. Omusajja yamutuukirira n'agolola omukono gwe n'alalamira omwezi, n'asowola olusanja ku ssanja lye yali yeesibye n'alusonseka mu kisasi. Banenze mba nafudde dda. Awo n'alyoka atyabula amazina n'azina. Yali asobola olusanja olulala. Dina mu nju eyali mu mattansejjera n'ayasimula bwe. Omusajja kwe kwokya omusubi n'adduka omusezi. Bazibumbira yali yafuddeko dda ekitundu era wayita eddakiika nnyingi n'alyoka asonda amaanyi ge gonna n'ag'omu buto n'akonkona ku luggi. Yalwawo nno ng'akyakonkona oluggi. Yesu we Dina ow'olunkulu. Dina bwe yazuukuka kwe kuboggola nti okonkonanga gobagoba. Ana abakazi bino mpulira ekikazi kino mpulira kintamye nze okukisomako wano. Nkikooye ekikazi kino. Okonkonanga gobagoba. Ontiisizza. Kati onsuula ne ku nkondo z'ebitanda. Olwo toli musajja. Olwamala okuyomba n'addayo okwevumbika obuliri. Bazibumbiranga naye yeetikka kotiya ye ng'atandika kugalangatanya kiwanga mu ngalo. Emmese yazirekera bugenyi era zaagiranga ne zijja zimuzinirako emitwetwe we. Obudde tebwalwa nga buvaako eddiba. Bazibumbira yasooka eweeru anti lwakumala gewejjeekako naye ebiwundu enkuyege bye zaali zimutaddeko tebyamuganya kukomba ku mpeke ya tulo. Nga bamaze okulima, Dina yawa mutabani wa amagezi okufumba enswa. Ate bazifumba kozi. Anti sinnongoofu nze sizirya. Sinnongoofu zino enswa. Ali madesmenti bamala ozifumbako. Ate laazandike nga akasana kakyaliyo. N'omulenzi yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi. Yali yakamala okuzaanika ati nga ne kitaawe agoba. Kawonawo yasooka kuswaguza mukyala we nti buswagu. Mwaziseewo ennyingi ziti. Temwatidde budde. Munkolereyo ndyeko. Dina yatuma omulenzi essowaani. Kyokka kawonawo bwe yaswaguza Dina ye yaddamu ssebo ng'alinga ye yazisse. Atuma omulenzi essowaani era ng'etuuse yayolerera ddala. Yayolera bba enswa n'azimuwa. Tata yawomerwa nnyo. N'okwekomba ne yeekomba era n'asaba bamwongereko ku nswa. Eno ye yali empeera y'Abazibumbira esingira ddala obunene. Ng'akyalindirira okwongerwa naye eno nga bwe yeesokoola mu mannyo n'olulimi, kawonawo yatandika okujjukira ebyedda mu buto bwe. Enswa zino zinzijukizza jjajjange nga tatta nswa bitooke bye bigwa. Ate yatunyumiza nnyo n'engero ogamba ng'olwa Wakasanke ne Wanjovu. Awo kwe kutandika okunyumya olugero bw'ati. Awo lwatuuka Wanjovu ne Wakasanke baali ba mukwano nnyo nga gubasaza mu kabu. Olwali olyo nga Wakasanke agenyuwalako ewa Wanjovu. Munnange obudde
bwali bwa mugano gwa nswa nsejjere bwali buwungeera nga Wanjovu agamba munywanyi we kumuwerekerako okugenda kulaba oba ebiswa bisaze. Basanga ekimu kisaze nga bakwata liddaka. Baba tebannatuuka Wakasanke kwe kubuuza munne nti owange ng'enswa tetugisaayidde. Ko Wanjovu nti ebyo biveeko naawe biveeko nze nina enzita gye nzittamu. Era Wakasanke n'abuuza nti ate omumuli n'envubo byo nga tetubifunye. Ko Wanjovu atofaayo tofaayo. Obudde bwe bwatuuka obw'okumulisa nga Wanjovu az'okusa munne Wakasange nti ewaaye gira tugende. Bwe batuuka ku kiswa Wanjovu ng'atuuka ku bisagazi byonna nga bigwa erudda n'erudda w'ekiswa. Koze enjovu ng'ali nnyanga ebisagazi bigwa eri nga n'eringa ekiswa kitukula. Ng'alinnya ekigere ekimu ku ludda lw'ekiswa olwali lwakako omwezi envubo ng'ejja. Ensobe zatandika okubuuka ng'ateeka amasanga ge ku nvubo. Enswa zonna nga zijja mu nvubo nga ge masanga ga Wanjovu. Ekiswa bwe kyakoma enswa ng'aziyoola mu nvubo ng'akomekkera mu matuuge nga balaba lyabaleeta. Bwe batuuka eka Wanjovu ng'ayita mukyala we nti leeta omusekuzo. Omukyala ng'aguleeta ng'akuba omutwe gwa bba. Enswa nga zonna zifubutuka okuva mu matu mu gundi mu masanga monna nga zijja. Wakasanke teyalwa munnange ku bugenyi ng'avaayo naye ng'alaba kyatalabanga era nga yeewuunya engeri bano gye battamu enswa. Nga Wakasanke addayo ewuwe naye yasanga ebiswa ewuwe nayo bisaze. Mukyala we ng'asanyuka nnyo nti maama mbadde neeraliikiridde nga ngamba nti enswa naazimulisa ntya nzekka nga toliiwo. Mukyala Wakasanke nno nga yagamba ko Wakasanke nti ate munnange nafunye amagezi amapya. Eyo gye mbadde ku bugenyi Wanjovu anjigiriza bingi. Omukyala yakanda kutunula nti munnange bwana atyaba emimuli oba bwana asaayirira ebiswa nga buteerere. Obudde bwe bwatuuka obw'okumulisa Wakasanke ng'agenda ku kiswa. Yasookera kusaayira mbu kiswa nga munne Wanjovu bwe yakoze. Munnange bwe yatuuka ku kisagazi nga munne bwe yakola ekisagazi kyenyeenya bwenyeenya. Anti naawe olaba omugulu gwa Wakasanke alinnyeko wansi nga tewali kirabika. Enswa bwe zaatandika okubuuka ng'asinika amannyo agaali gaddugala. Enswa zeekwatira makubo gaazo mbu naye ateekawo nga Wagundi bwe yakoze. Enswa nga zikwata liri. Nalaba biri bityo kyava akwata enswa bbiri, emu n'agiteeka mu kutu okumu n'endala mu kulala. Bwe yatuuka eka ng'ayita Naalongo we kuleeta musekuzo mbw akuba omutwe. Olukuba lwali walundaba lumu lwaleko obugere bwa Wakasanke buwaza sikyakyala. Naafa. Okondo kwe kwava olugero olugamba nti amagezi amayigirire gassa Wakasanke. Yali tannaalumalayo omuntu n'akuba koodi omugenyi. Yakuba koodi mu luggya yali muganda wa Dina. Maamu Nyoge eradde bwera ye yaddirira. Emboozi ng'etandise okugwa amakerenda. Dina yayita mutabani we ayolera omugenyi ku nswa. Ng'azireese ate Dina yaddamu kuboggolera mwana nti kana yabakyakayita akaana kabba. Mukazi ono banempulira ntami. Kana gwe ng'oli kasirusiru. Buno bwe buswa bwokka bw'oyoledde nnyoko ng'oli mukodo. Yenga toyagalika. Ani ayagala ani? Munnange ng'amuga toyagalika. Amwangago yamusikako ekibbo mwe yali aleetedde enswa n'akimukuba mu mutwe. Kino nno kyatabula obwongo bw'omwana ono baazibumbira. Kyamutabula ate ne bwaba gw'otabuka.
yatula wansi n'akwata ku mutwe n'atema omulanga nti nnyabo nga nfudde. Nnyina eyayagala akaabira ddala amakube yamusindirira oluyi mu mpulukutu lwe bayita vva omwange nga n'okumulangira kwatadde nti nze nakugamba dda nti kungula abakojja abo be bangi. Amagufa gano gayongera okuleetera abazibumbira kamunguluze amulangira nnyina eyaffe edda era ensi n'emutamirira. Kyeyava ayimuka n'aviira nnyina mu lusambagere olw'enjawulo lwali lwanjawulo. Jjukira yali atandise okuvubuukirira. Dina yagweri n'alambaala. Omwami yali abiyita eby'olubalaato eby'olusaago yajja mangu eri Nnaalongo we. Yayagala okukwata bazibumbira awo kumubonereza kyokka omulenzi n'adduka. Wabula kitaawe byatamwogerera nga mpozi ku nsi tebiriiyo. Yayogera ebigambo bingi nnyo kaawonawo n'okumuzaalukuka yamuzaalukuka si kyakuzaala. Bw'atyo bazibumbira n'asigala nga talina taata talina maama. Mwana yakuba nnyina olusambagere naye abasajja era nze ntera okukibagamba wano. Awo omusajja nga omukyala wamuwasa n'asangawo abaana. Muyimirirenga ku magulu gammwe abiri. Bannanga abaana bano abakyala agenda n'ofuna omulala. Asobola okugenda n'ofuna omulala. Naye ate ono omwana wo tosobola kufunayo omulala oyo ye mwana wo. Naye omukazi n'afutubbala ku mwana wo nga naawe obutisa amatama oti mbu kubanga simanya mbu omukazi ajja kunoba. Abasajja mubeere basajja so si bisajja. Obeera musajja kati laba ono omukazi Dina.